Yes. Soko tutangazemu okusikangana omugwa wakati wammwe ne abakulu ba. Okusikangana omugwa kususe wakati wa webeyita abanene. Amanyaze John Kabanda, chairman wa Pursuing Committee. Esawa zino betwaliyise ba aggrieved promoters. Abatafuna sente ku mulundi guli twagende wajja ne tuyigga. Bwe tumala okufuna ensolo ate kati olutalo lubaluseewo wakati w'abali ababba ziri sente nezine sente zafuniddwa. Situmanyi oba bazaagala oba nedda. Naye nga mu byonna nze kye naalibadde nkubira abapromota abeeyita abanene omulanga nga mbasaba baleke sente z'abaana zifulume, baleke abaana abanaku nabo bafune kye balina okufuna. Ebintu bya Mukama Katonda bizibu. Ekitali kikyo ne bw'okola otya tekiyinza kuba kikyo. Yinza oziremesa ate era nawe n'otakola ki n'otazifuna. So mbasaba abapromota bali ba aggrieved bakakane nga Pursuing Committee olukiiko olukulemberwa nze Kabanda ngenda kulwana okulaba nga lukola ekisoboka kyonna okulaba nga tufuna obwenkanya. Nze sifunanga ku sente, buli muntu akimanyi. Sisobola kuwa akawunti etali mu mannya gange negamba giseeko sente, siina nsonga lwaki. Saafuna sente naye nga tulwana tufune fe abatafuna. N'abo bonna abaana abatafuna bwenkanya ku mulundi guno twagala bafuna obwenkanya. Abasajja bangi nnyo n'abakazi abatafuna. Musobola okubaamu oli nga yafuna naye nga yafuna katono, oyo naye twamusembeza. Abantu betwateeka mu lisiti bonna temulimu ba ghost promoters nga bwe kyali ku mulundi guli. Esente ziri buli muntu akimanyi bulungi nti sente ezo zabbibwa. Abali balina okuzifuna tebazifuna. Kati tukoze ekisoboka kyonna tubayambye kubanga luno lwali lutalo. Abasajja baali bagenda kubookya, abasajja baali bagenda kubateega, ne tuteekawo embeera abantu ne bakkakkana. Kati ate ku mulundi guno abantu bakkakkanye ate bo bajjayo ebiso. So tubasaba muleke ba Minister Peace Mutuuzo leka kufuna ripoti nfu, leka kufuna mawulire mafu, wulirize ebigambo bye tukugamba kuba naffe tuli bakulembeze nga ggwe. Oluvannyuma lw'ezesente okuvaayo abasuubiza okugenda eggulu. Sorry, mwagenda eggulu bwe mwavaayo ne mukwatagana era ne babasuubiza sente zabadde za last week. Naye ebigambo abasajja bino bye bayogera, ebigambo bye bayogera byalemesezza sente. Abaana olwairo bonna badde balina okuba nga bafunye sente. Sina baana, abantu bakulu. N'olwokubafa abakulembeze tugamba nti betukulembera abato mu mbeera eyo tugamba nti abasajja n'abakazi babasasule sente zaabwe baali bateekateeka ebivulu ate berabbibwa ne batabawa sente zaabwe. Tusaba bafuna obwenkanya. Ebigambo bya Genosale tatera kubirya. Tusaba Genosale musale ayimukiremu mu nsonga eno abaana basasulwe. Kye tusaba. Kye tuzaako nga Pursuing team, Pursuing Committee essaawa zino egenda kusooka eyimuke egenda esinkane Geno. Naye oluvannyuma singa obwenkanya tebuvaayo tugenda kukwata abantu bano bonna nga b'obalaba kuba bagamba bamanyi abantu 26 be bataafuna sente. Kati tugenda kusitula abantu bano bonna nga b'obalaba badde gulu sikusitula kyeya gamba tugenda tugenda na kulinda na tukunga fefe nyini tuli wano naawe gamba bugambi nti tugenda sawa bweziti era mu nsange wano we tusinkana tugenda mu meeting kambuze buli badojja mbivulu byange byojjamu nenkuwa ne transport obadde otwala ku reportinga ki ntegeka okutegeka kyeki waliwo atamanyise nga sebanga nga nabo abatuwagira bennyini batumanyi bulijjo gwa bivulu byojjamu obadde ojja mu byanironi beera fair. Okay, president katumalirize president. Oli mwesimba otya nti bana abaana kasente bakanajja gwe tobayitemu? Nze ndabye sente nkutte ku sente. Ate tekitegeeza nti olw'okuba mmanja wano nti sente siziyina. Sente nziyina. Naye tugamba naffe tufune obwenkanya kuba tuli banna Uganda, tuli bategesi, buli muntu yenna n'akimanyi. Ate twasinga ebintu byaffe kyeya ekisinga okunnuma omuntu asobola okuba ng'alina omulugube. Twasinga ebintu byaffe kyeya gamba emmoloka z'abaana abaana basebbanga basinga emmoloka ziri mu mabanja ebyapa by'ettaka mwekikye mutayogera batuvunvubika si mmotoka zokka twogera obuzibu bwe tuyitamu ekyo kituufu mwami Sebbanga kakkana mmala okukola interview. Omusajja ono gwe mulaba musajja mukulu promoter mulwadde buli lunaku akozesa eddagala lya 3.5 tulina n'abalala
ba apple tuyina omuzeeyi wano omwami Namulanda ayina omwana bamulongoosezaamu 9 kilo 2 bali ku bitanda bapromota balwadde jeno kano ke kaseera aveeyo alagire abaana b'okutanda omugulu guno bwe baba bampeereza ku ssente ku bapromota abafuna ku ssente nze bampeereza $1,900,000 ku kivulu kye nali ntegeza Kavumba Recreation Center teri ategeka kivulu mu Kavumba nga sinzi nze natandikawo Eden Service Park buli kivulu na buli promota ajjawo nze namuleetangawo omugulu guno guli mu kyuma bwe bampeereza $2,900,000 n'okufuna accident eyaliko ssente empitirivu ez'ekivulu kyange $6,000,000 ezasigala zalagawa bwe baba bampaako abasajja bwe batuwe ssente zaffe nkyabangibwa mashini zange juki events yange ebyuma byawambibwa dda biri budaka essaawa zino jesiyana transport be bantu abali obubi abo so tetwetunuulidde ffe nga ffe bakulembeze naye abantu bali bubi tusaba Genosali Musaale ku mulundi guno aveeyo nga bw'atalyanga ku bigambo bye ne ku mulundi guno aveeyo ayambe abantu bano bali bubi ensonga lwaki mutulaba tetukyebaka buli ofiisi tugigenzeemu abasajja essente baziremeddeko bazikuba okufa ate nga babbe eyo nga tuvuddeyo speed ya waggulu nnyo omukulu amanyiddwa nga Kapere yes manyi bana babiri bono ba comedian naye omu ku bo amanyiddwa nga Kapere ate omulala amanyiddwa nga Kapale amanya gali awo site gakyukamu katono nnyo naye nga bano nonna bava side zeyo nankulabe naye kati omu abeera side z'ennansana ye MC Kapale ate ono abeera side z'emakinde MC Kapere kati Kapere ono oluvannyuma lw'okuva nategeka ekivulu kye ekyali kimanyiddwa nga Kapere siina wannuma ng'agenda olonkinga oluyimba lwe n'abeera ng'ate COVID-19 abiyingiramu n'abeera ng'afiirwa ssente nnyingi nnyo nkumuliitu omukulu amanyiddwa nga Kapere yavudde olunaku lw'eggulo ne yeekubira omulanga eri Genosali Musale n'atabukira awo bonna awo naddala omukulu amanyiddwa nga Bajjo olw'okubaamu n'amuliisizza empindi first of all yamusuubiza ssente z'omukolo n'atazimuwa ekyokubiri n'amusuubiza ssente za COVID-19 akawunga n'ebijanjalo n'atabimuwa agamba muno omukulu ono Bajjo ayogera nnyo ate mu kwogera ennyo mwe muva n'okubaamu no alimba nnyo era Kapere twamuguddeko n'ayongera okutunnyonnyola famire ye nga bweyitamu ekivulu kino yakiteeka tya yataddemu ssente mmeka era ebimu ku ebyo yayogedde yagambye nti no naddala omukulu amanyiddwa nga Bajjo olw'okubaamu no tayagaliza yavaayo n'abeera ng'amulangira okubaamu no yasinga okuba omubi wano mu ggwanga lya Uganda sekyokka n'amuleetera ne Abitex n'abeera nga naye amuvuma wabula yagambye tagenda bavuma kyayagala kikimu kyokka ayagala peace ayagala ssente kubanga yejja mu bwavu era yagambye muno y'omu kwabo abagenda okweyunga ku mulanga oba ku mugendo ogenda saidi zawali eggulu nga batambuza bigende mugane Kapere naddala kati ku saizi yo ne ku njala ekulumidde ebbanga eddene nnyo onoosobola otambuza ebigere mpaka ggulu n'agamba osaaga my friend ku nsonga zino ndi even more than serious okulaba muno ate ngenda saidi z'eggulu okulaba nga nfuna nange ekiguli amagala eddiba soka mukutuseko Kapere ono nga yeekubira omulanga eri Genosali Musale n'abaguulidde ng'alaba chano yaffe eno ate kijja kubaweera ngudwa n'ataguulidde tujja kuba tumulinda ku lunaku lwagenda okuba nga atambuza ebigere ogenda saidi zawali eggulu era tujja muwerekerako tutegeere kikyanaaba akoze kyanaaba afunyewo naye nga muwuli amala genda akategera kagakagwawo mwana mulenzi amanyiddwa nga Lanek yamaze dde okuba nga yessa mu ddene ng'agenda saidi z'eggulu okulaba muno meetinga omukulu amanyiddwa nga Salim Sale okulaba muno alwanirira abayimbi ba gospel so katulinde ebina bivuddeyo siti nja kuba nzija wano mbere nga mbikutuusako naye ate era n'ebina bivuddeyo ku saidi za Kapere naye nja kujjana era mbikutuuseko naye kasooka tulire Kapere omulanga gwe yeekubidde then tukuma tugenda mu maaso tuyinza okukola kikimu kyokka genda wansi wano subscribing